wakarekeza jwano mumpitire wano omwami gwe bayita Daudi Kabanda wa PLU. Daudi Kabanda ajjeko wano mumpitire omukira gwe bayita Nifa Kawebangirana ajjeko wano bonna be bawogola. Mumpitire Dezi Byuma one MP we bawogola. Mumpitire Haruna Kasolo oyo ne ajje wano. Then mumpitire Honorable Goreti Namoga abere ko video eno. Mumpitire omwami gwe bayita Lukwago John Mparanyi naye nga we Masaka naye abere ko video eno. Abasigadde bagenda tusangako tugenda kuyisa obulango bubiri tugende mu security alert then tutandike video. Nano obujulizi bwe mbaleetedde tulyoka tutandike video. Kati kansoke malo kuyisa obulango buno bubiri then tulyoka tugende mu maaso nga video bweyina okubeera. Obulango bwe bulwa. Ngaba tubagambe ebbanga lyonna anti abakugamba ba Uganda build Uganda bakulimba. Museveni akyasomeseza abaana be bazzukulu be mu mawanga ge Bulaaya fa abaffe basomera mu bonna bakone. Kati wetwogerera olwaleero nina information eno. Endaga nti muzzukulu wa Nyandwe tibahabulwa gwe bayita Ruhama olunga mutabani wa Dere Drinking General. Na information endaga nti agenda kutikibwa mu ssettendekero w'amagye ga Bungereza bayita Sandhurst. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omunana 2026. Era ntegezeddwa ku nti Dere Drinking General ayinza okwetoolamu n'ajja Bungereza. Kale mwenna abantu be Bungereza mbategeeza bonna mwenna bali Bungereza mbategeeza Dere Drinking General ayinza okujja n'abeerawo ku pasa out parade ya mutabani we oba omuntu ya mutabani we obayita Ruhama oba Ruhamya yamanyi ng'agenda kubeerawo. So abantu be Bungereza mwenna mbategeeza nti Didigi ayinza okujja Bungereza. Oli ajja kugaa nti bagenda mukwata Abungereza ne Uganda bachayina mu bachayina mu enkwasaganya yaabwe kuba bonna bayina ebifaanaganya mu ngole yaabwe. Kati akalawo ke Bungereza akasoma bwe kati akaba comrade wana n'abakulembeze ba National Platform bakugambye bati People Power National Platform demonstration. People Power National Platform demonstration UK chapter at the Royal Military Academy Sandhurst, Highgate Road, Camberley, GU 15 4PQ. The demonstration will take place on Saturday, 8th August 2026, time 8 a.m. up to 18 p.m. UK time. Dictator Museveni's Madras son, Muhoozi Kainerugaba, is not welcome in the United Kingdom. And the message goes direct to and Abraham, that is the new Prime Minister, arrest Museveni, arrest Muhoozi under UN Universal Jurisdiction and International Torture Laws. So mwana bana Uganda bali mu ggwanga lya Bungereza babategeeza nti Didigi agenda kubeerayo mu wiiki ejja ng'agenda ku parade ey'okuyisaawo omwana embwawa ayiseewo mu magye g'Obungereza. So mutegeeze bana Uganda mwenna abali Bungereza nti Didigi ayinza okujjako e Bungereza eyo ku pass out ya mutabani we omutemu mulago batendeka akwekalango. So njagala mbeere aware about that. So mwana bana Uganda mbeere nga mukimanyi bulungi nnyo nti Didigi ayinza okubanga agenda kulabikako e Bungereza akalangako okubiri. National Platform People Power Nope Ottawa chapter demonstration. National Platform People Power Nope Ottawa chapter demonstration and the barbecue. Let us demand for our comrades' victory and our freedom. Time is now. Demonstration and the barbecue will take place on 8th August 2026. Time 1 p.m. Canada time. Demonstration location start point is 220 Elgin Street. Then head to barbecue destination 2960 Drive Side DR. Monies, Park and Beach. Let us stand, resist, unite for the future. Mwena bategeeza bana Uganda bamale mu ggwanga lya Canada n'abali mu saza area Ottawa. Abakulembeze ba National Platform n'ekibiina kye People Power bawangale mu ggwanga eryo ddala mu saza lya Ottawa bakutegeeza nti bijja kubeera kwekalakaasa ate oluvannyuma lw'okwekalakaasa mugendeko okulyako kanyama n'enkoko mubeeko n'emboozi gye mubanga banna Uganda kwegwanga lyammwe ng'okubijja kubeera ennaku z'omwezi 8 omwezi bijja kubeera ennaku z'omwezi 8 omwezi gw'omunana
mwaka 2007 z'emisana paka obudde gye bunaakerera ekifo nkibagambye era mukitegedde bulungi nnyo n'endagiriro abamanyiyo mujja kuba mukubira abakulembeze bajja kuba bategeeza ku nsonga y'okwekalakaasa okwo ne babacu mubeereyo mu bungi nnyo. Alright, so bulanga obibuuka bwe nninawo kitegeeza tuba tugenze ku video eyatuleese. Kati ekisookera ddala njala kusooka kuddamu kusindika obubaka bwange obuyozyayoza ba comrade mwenna abavudde mu kkomera naye ate era nakuno kulinga kusaba kwange ate as well security alert. Kuno kulinga kusaba kwange ne ate as well security alert. Njagala obubaka buno mbusindikire mbusale mu busindikire comrade Machete ne ba comrade bona beyavuddewo nabo abazadde baabwe bakyala baabwe ne bamama baabwe kana akalowoozo oba obubaka buno njagala bo baweereza. Ba comrade bavudde mu kkomera amanya gayinzira ombuye mukulikeeyo mu nkomyo manyi bingi ebibasoomooza n'ensi mugisanze yatabanguka naye Museveni nga bw'akola amuyinza okuba temunnamutegeera newakubadde temutegeddeko ekitundu. Museveni bw'akuweesa ogwa kkono ate akugisaako ogwa ddyo takuuma ndagaano ye. Okuvaayo kwammwe temulowooza nti muli safe newakubadde muli bweru. Nabagambye ku video ginasibye okukola ku nnaku Lwokutaano yabataddeko ba IO ba intelligence officer okubalondoola nga kyagala bajjawo mu nkola ya kimpowooze n'embanyonyo eryasobola okubajjawo. Ne kati njala sooka basaba ebbanga wonna bukyanga mukuwaatibwa nga muli mu nkomyo obanga mubuziddwawo ndowooza abaana boku social media kuno okuli emikutu gyaffe egy'abalwanirizi b'eddembe ku social media n'ekibiina kya national platform n'abakulembeze baakyo babadde nga bateekawo omuzinzi ogw'okubanja nga ffe twogera ku makya n'olweggulo okuba demandinga okubeera nti mufuluma era kye bakoledde ebbanga eddene. Tewali TV ya Uganda yali ekoze post ku page zaazo ku social media ng'edemandinga mmwe ba political prisoners. Teri TV kebe radio ebadde bademandinga teriyo. Teri TV teriyo radio ebadde bademandinga okujjako ffe bali ku mutimbagano abakulembeze ba national platform n'ekibiina kya national platform n'abantu abali mu diaspora badde bakola demonstration. Kati muganda wange Machete ne banno ngenda basaba kuno kwa kusaba kwange ngenda basaba temugezaako kweriranya ba YouTube ba NRM ba TikTok ba interviewer aba TV ze Uganda naddala mainstream media zonna nga saawuddem tembo amasanyalaze ate n'okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde microphone zibakuwa oba ne bagenda okutuuza si byajjajjawo sigwa biwadde tubanyonnyodde bintu bingi nnyo obutya Museveni bwatta abantu bannamawulire bonna mu Uganda ebitundu 9 ku buli 10 bonna bambega ba Museveni era baviiriddeko abantu bangi nnyo okufa endwadde ez'ekikutuko kye tuyita cardiac arrest kye tuyita blood clot n'ebiruboozibozi b'ebirwadde birala. Kati muganda wange yakava mu kkomera Museveni takwagala bw'oba osobola ng'oyagala kuwa interview tuyina emikutu gyaffe egy'enkyukakyuka gy'aba comrade abalina pages ezitambula za YouTube abalina pages ezitambula za Facebook emikutu mingi nnyo at least oba oyagala kufuna information kubira comrade oyo oba mugende ku TikTok pages ez'abaana ab'enkyuku be badde babayirawo omubiri nkiddamu abaana badde babayirawo omwe kati gw'ogenda okuwa interview NTV ogiwe Natasha Broadcasting Service ojiwe YouTube, ojiwe TikTok, ojiwe Bukedde, ojiwe New Vision, ojiwe Olupini, ojiwani, ojiwe nenga takolangako post wadde okugamba nti free political prisoners obanga boogedde ku Machete baganda bange mwegendereze. Mwewale bannamawulire bagenda banoonya nenge ekigendera kyabwe bagenda bajjawo mpola. Bw'oba wasimatise okubeera nga tebakuwadde butwa obanga tebakubye empiso obutwa osobola okubuulira ku bannamawulire. Ninga munnamawulire takubanjangako siyomba nkubuulira munnamawulire takubanjangako ffe tubadde twererejja wonna abakulembeze ne bannayuganda bali mu diaspora ne bakomera badde bajjanga mu makomero balaba bibadde bererejja nga babadimandinga tekubangako olupapula lw'amawulire kebere TV kebere radio ebadde badimandinga in fact badde babayita nabayeekera mmwe ndi lwaki mulwanyisa gavumenti TV ezibajja ku interview radio ezibajja ku interview ba YouTube babanoonya oba TikTok bali mu banoonya benyini babadde babayita temuli batujju mwagala kujja gavumenti ya Museveni kati ate bakujjako bate bakunonye bate bakujja ku interview
ba comrade mwebereremu bajja bawo butwa nga tewali go bebuzizaako n'ekirala abaana bangi balina media ba enkyukakyuka at least mbawe interview at least mugende ku page zaabwe munyumyemu nabo nga batukuba akadingiri n'abala basigale bakoleki bafuluma kuba temwina kutemwaza musango mwenna muli omubumenyi bw'amateeka yensonga lwaki bamubokomera muwandiike ebiwandiiko biraga nti emisango gibasinze mufulume nenga akugamba nti wakusuwaza omusango talina bujuzi bukulumiriza n'olwensonga eyo ngenda basaba corporate mwenna mwewale mainstream media ya Uganda bw'oba oyagala okutegeera kyenkugamba essaawa zino buuza kubira omuntu yenna ombuuzo wange TV za Uganda zibadde zitwogerako zitya ba YouTube badde batudimandinga empapula za mwanzi badde zitwogerako oba TikTok badde batwogerako abakwogerako benkyukakyuka teri TV teri radio ebadde badimandinga teri omuntu abadde badimandinga okujjako president abakulembeze ba national platform ba foot soldier ba bloga benkyukakyuka so si TV so si radio so sani kati mugana ngenda kugamba bo kyagala obulamu mwesonyo bannamawuli moto interview bwe munasigala nga muzigendako wetuli wano ebyaffe tubyogera kate ng'omusezi agula essente ngenda kulirako bantu bange tojja kubeera wano nga tubagamba mwakiwurra mwagaana okukuba temumanyi Museveni wa operatinga yebadde security alert as well ebadde advice mu mirembe siragidde siduumidde wabula nkutegeeza mu batamanyi Museveni wa operatinga era tubagaliza okubeera obulungi Mukama abakengirize okukubadde okusaba kwange awo tuvuddewo kati na message gyenjagala okuyisaawo Munnayuganda yenna gy'oli ebiseera bisinga okulwanyisa gavumenti y'ennekyemalira kituwala obudde n'ensimbi n'amagezi mangi naddala nga tuyise mu nkola ey'emirembe naye mu nkola ey'emirembe tulina ebintu bye tulina okukoleramu nga tubikolera underground kati ba comrade baleeta proposal eya economic shutdown kitegeeza nti bannayuganda okuteeka wansi ebikola byonna ebivaamu ensimbi eziwa Museveni emisolo gamba ng'okugala bizinensi okumala ewiiki oba okumala ewiiki byonna ebintu ebivaamu ssente Museveni zeyandifunye omusolo tubiteeka wansi ne tubeerako kewaka ekintu ekyo kirungi nnyo bwe kikolera ku musanvu gavumenti esobola okuvaako kubanga bajja kuba talina ssente yensonga lwaki abasuubuzi mu Kampala bwe bamala ennaku 2 ku 3 nga tebaggaddewo maduuka kyawaliriza Museveni okusindika poliisi ng'eyisa ebizindalo mu Kampala ng'eyita abasuubuzi baggulwa amaduuka lwaki kubanga kiba kyafekitinga bizinensi ya Museveni ey'okunyaga omusingi gw'omusolo n'okufuna ssente zidukanya gavumenti ye ne kati under economic shutdown ekintu kino kisobola okulemaza n'okuggyako gavumenti lwaki buli gavumenti lwebanga erina ssente kitegeeza esigala y'amaanyi egenda zikozesa obatulugunya bwe batalina ssente ba mugisannyalaza kankuwa ekyokulabirako bw'oba oyina erinnya nga likulumye tebasobola kukulamu linnyo direct nga tebamaze kusannyalaza bamala kusannyalaza bwe bagenda kulongoosa ekizimba oba ekintu kyonna ku mubiri gwo bamala kusannyalaza so mu nkola eya economic shutdown tuba tulina okusobola okusannyalaza Museveni economically nga tusobola okukikola ffe ng'abantu wabula economic shutdown tulina ogiteekamu ebirungo bino wammanga 2 nkiddamu economic shutdown tusobola ogiteekamu ebirungo bino wammanga 2 byebiruwa ekisooka tulina kye tuyita economic sabotage economic sabotage ekigambo sabotage mukimanyi kwe kulemesa oba okwono n'ebyenfuna bya Museveni ekyo mukitegedde ekyokubiri tulina kye tuyita boycott musobola okulema okukozesa ebintu bizinesi za Museveni zonna zibalimu zemmanyi nti zino zaabwe ne mugaana okuddamu ozigulamu okukolagana nabo okupangisa ebizimbe byabwe obutagula mata gaabwe obutalinya baasi zaabwe obutagenda maduuka gaabwe obutagula nnyama yaabwe buli kimu ky'omanyi nti kyabwe osobola kiboyikootinga ne mutakikozesa economically babagwa eyo boycott naye ekola
Katulina options esatu. Tulina economic shutdown abantu basobola okuggala wonna for 7 days. Tulina sabotage weeri. Tulina ne kye bayita boycott. Boycott naye esobola okukola. Kati kye njagala okusooka okuzzaamu amaanyi muganda wange. Bwe tuba tuyisa message economic shutdown, boycott ne sabotage. Totunuulira kifaananyi kinene nnyo nti miliyoni 49 eziri mu Uganda zigenda kwegattako nedda. Kubanga ne bwe tugenda mu generation okulonda omukulembeze. Era ogenda okulya miliyoni 11 zezaalonzo ba 10 ne weebuuza miliyoni 39 zaalazeewa be bannayuganda be tulina. Kati amaganda tuga nti amamesa amaanyi tegeesimira bunnya. So tetugenda kulinda abantu bangi nnyo kujja kukola kintu kino. Ate era nga bulijjo ensonga yonna etandikira ku ggwe. Ensonga yonna etandikira ku ggwe ng'omuntu okukola ekintu ekyo. Kankuweko ekyokulabirako. Eri ababbi ababbira mu bibinja bwe bakwatako omubbi omu kyangu nnyo okwogera gurupu yonna. Eri omubbi ng'akola bw'omu. Omubbi akola obw'omu. Amanya butya bwagenda okubba ne bagenda okubba. Era kiba kizibu nnyo ebiseera bisinga omukwata okujja Katonda ng'amuvuddemu. Kati ekifaananyi kye njala kukusiigira kirina ebyogerako bibiri oba kirina two phases. Phase esooka bwe tuba twogera nga twogera ku lw'abantu abangi omuli ekigambo ffe nga muli bangi ffe double FE ne effe abamu tebajja kubeerawo mu kigambo ffe abangi tebajja kusobola tebajja kujja wabula ekigambo nze 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 kitegeeza gw'omuntu gw'omuntu omu osobola okukola ekintu nga tokigambyeko muntu mulala ne kibeera effective nnyo n'okusinga kiri ekyaffe. Kitegeeza buli kyogenda okukola kyonna kikuzzaayo ku ggwe ng'omuntu. Bw'oba olina obusungu bw'okujja gavumenti ya Museveni lowooza nnyo ku ggwe ky'osobola okukola ku ggwe ku ground. Ku lulwo nga ggwe mu bintu byenjogedde va ku kiro ekyaffe ffe bangi nnyo amamesa amaanyi tegeesimira bunnya wabula nze ZNZE eyo eri perfect. Ate era tegenda kufunamu baŋŋamba okwogera pulaani zammwe ebeera yiyo. Okitegedde bulungi. Kati njagala tuve mu ffe tudde mu nze gwe ki ky'osobola okukola ku lulwo n'okikola nga tebakutegedde. Kankuzeeko katono byafaayo. Mu myaka gy'ekinaana Obote yakozesanga ba mayumba 10. Mayumba 10 biseera bye balinga ba LC chairman. Naye mayumba 10 mu system y'Obote buli nyumba 10 ku kyalo kwabeeranga kazi controllinga yabanga chairman. Kati abantu batambuzanga intelligence ojuwa Obote. Museveni kyeyakola okukutula olujegere lwa intelligence y'Obote yagendanga ng'akozesa sabotage ng'akozesa surgical operation ng'agenda ajjawo emiziko gyonna egy'aba mayumba 10 n'abamalawo. Museveni yagenda okweŋŋanga Obote nga ground tekyalinako mbega n'omu asobola kuwa information. Naffe bwekiti bwe kiri. Naye baakikolanga batya baasindikanga ba individual ku kyanga nti kyatiyinza ono mayumba 10 ngenda mwereegamu. Omwana ne yeerega mu mayumba 10 n'amwapulotinga. Kati naffe gwe ng'omuntu nze kiddayo ku ggwe nga ggwe nti nsobola okukola ekintu kino nga tutunudde bantu bangi. Bwe tunaafuna eyo bidi nti nze nga nze nsobola okukola ekintu ekyo kitegeeza ojja kubanga otegedde. Waliwo ka video akagenze viral mwenna mukalabye emisana. Ka video kano boyono simanyi oba yaani mukalabyako omulenzi gwe baasoose ne bakuba n'asooka nadda ebbali n'asirika n'abeera kaamu nnyo ng'anoonya omuntu eyamukubye abadde mbega wa poliisi oba w'amagye. Boyi yawumuzza ebirowoozo bulungi naye nga tageti yagifokasinzeeko. Yamaliriza nga tageti ye amaze ogikola kiyabadde ayagala era n'abula. Kyenkugamba nti nze gwe nga ggwe so si ffe nga ffe ekyaffe tekijja kusoboka. Abantu abamu balina emitima minafu, abantu abamu balina eŋŋambo. Ka video ke kano ngenda kajjamu eddoboozi ne mwenna nkabateredde emisana mwakalabe kaatamu. Kati oyo gayi gwola bali mu kiddugavu yakoze kye tuyita ekyanze. Ka video kaako
yakubye omusajja oluyi single handedly olaba badde ne fight eri kubanga yali mu t-shirt kasino badde mbega nga abegera amaje abegera ne police okitegera kadde bakuba gayi n'asirika kati gayi mu kusirika police neddayo ne babeerera bye badduza badde mu kulonda kwerusi wano gayi n'asirika n'abasirikirira n'abaza omulaba yadduse nadde eno wuuyo n'akomawo bwe yakomyewo ne yeekompozinga bulungi nnyo n'anoonya target single handedly n'anoonya target ye yuuyo target eri mu kajazi ka Arsenal najja very calm and very composed n'akuba target n'amala n'ayitamu target yagenze okutegera nti bagikubye ng'obudde bugenze ye ng'agenze okitegera ye ng'agenze agumazeemu ekyo kye mbagamba ekyanze nze gwe nga gwe you can execute your mission yensonga lwaki nazemu nendirepostinga ka video ako kulaga nti omuntu omu osobola okwekolera omulimu gwo dhali okulinda abantu abangi okitegedde kyenkugamba nze nga nzi NZE kati ye option so CFF no so mu system eno economic sabotage tongeremu ekikolwa ekya boycott mu kikolwa ekya sabotage nengo ukikolanga gwe you can make it tusobola okusannyalaza omusajja ne president bw'akola ebibye so ye message mbadde bayisizaawo buli muntu asobola ogitegeera kati ekyo kiwedde njala tandika video eyatuleese bulungi nnyo. Alright, mu video eyatuleese olwaleero kansooke na kino kale omayinze nze no TV yange w'abantu eddembe ne musooka mukola bye mwagala musooke musekemu eddakiika emu bwe mufundikira okuseka then muŋŋambe naye kammala ozisaze ebibatu bwe mala ozisaze ebibatu enyweyo omubiro gw'amazzi gumu then tulyoke tugende mu maaso. Kati maze okuzisaze ebibatu mala okunywa omubiro gw'amazzi gumu tugende mu maaso. Bakulu mufundikidde okuseka kale kati akatambika katandike mu butongole era kati video etandise video mu kutandika Abaganda tugamba nti mulize bulungi nnyo Abaganda tugamba bwe tuti zirinda bolwange watutawa musibe mmere zirinda bolwange watutawa musibe mmere naye buli muntu atuuka ekiseera ng'alina okugendako mu kkomero namanya nti omusibe alina okuwa emmere. Ngenda kusaba abantu abali mu diaspora mwenna singa abali mu nnabyabufuzi adduse mu Uganda wadde nga badde avuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wadde nga badde amujereegerera ng'akolaga ne Museveni indirectly ne Museveni mmanyi yeefuula abasajja bano ekituufu bakimanyi nti gavumenti erina okuvaako newakubadde badde bafuna akawogo naye nga Museveni takolera ku ndagaano Museveni akwefuulira abantu bano babeefuulira mpola mpola olw'okuba nti mission eyaliwo ey'okusuula Robert Kyagulanyi Ssentamu mission yabalemerera ng'omusajja w'amaanyi ate aliko abawagizi aboogera ku machanelo eggulu ate nga boogerera bwereere kati mission ebalemerera naye nga of course nabo bandiyagadde change kati muganda ngenda kusaba bw'olaba politician ng'abadde mu opposition naye ng'obadde omulabamu amakoona nga yadduse najja y'oli mu nsi gy'alimu gyazzeemu okuwonya obulamu kyonna ekigendera kye mu mutima kye yakimanyi ffe tumanyi ekifaananyi kimu nti yadduse okutaasa obulamu olwannakyemalira ebikolobero byakola mu Uganda nkiddamu
ekimuli mu mutima gwenze sikimanyi naawe tokimanyi wabula ffe ekifaananyi kye tumanyi kyekyokuba nti yadduse oba adduse ekibambulya ekyokubatta nga His Excellency bwe yakola ki bwe yafuluma kati ngenda kusaba omuntu yenna w'omulabye eyo please don't demonstrate tomukubira nduulu tomukolako fujjo muleke mbasaba n'obuwombeefu please tomukubira nduulu temukolako demonstration temwogerera bingi bumuleke asobole okwetitenkanya bw'anaategeera nti ensi erina okukyuka bajja kutegeera nti Kyagulanyi yali mutuufu naffe aboogera mu diaspora tuli batuufu ekyokulabirako Honorable Ssemujju Nganda eggwanga yaliddukamu yasooka kugenda Saudi Arabia n'abeerayokko n'amala n'ajjako Kenya bwe yavuddeyo ne yeeyongera mu nsi gyali gye sigenda kwogera abaamulabyeko bamanyi gyali Ssemujju Nganda yakoze video ya dakiika 6 n'annyonnyola buli kimu wabula nze kyengenda obbazannyiramu mu katambi kano ak'eddakiika emu n'ekitundu nti ekyatuuka ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kimutuuseeko n'abala kijja batuukako kati ngenda kugamba nga to demonstrating b'omusanzu muleke please muleke bonna bagenda kutegera lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuluma eggwanga eryo ate nga bo bye baali bakozesezza omusula ne balemererwa kati akatambike kano so ngenda basaba temukola demonstration temubavuma mbaleke abantu bano bajja kutegeera oluvannyuma ekituufu bwe kiri oyo mukulu Ssemujju Nganda bw'ati bwe yayogedde muganda wange Kyagulanyi amaka ge yagalikawo naye yagazimba akaagala okugasula mu katale mu Amerika ate naabo abalina obuyinza n'amaanyi nabo kinoomu bagenda banoonya amaka ewalala bwe tukyakwewoomesa nti muwala wa Sam Kuteesa abagagga abalina obuyinza Shatsi Kuteesa nti ate naye yagenda mu Amerika anoonyeyo obutuuze naye ng'ate mulamu we Muhoozi Kainerugaba yalina obuyinza yeerabanga na malayika yagaba obulamu n'okufa naye mulamu we yaddukira mu Amerika Adoniya yeebalibwa akamulonda okubeera minisita w'ensonga ez'ebweru naye obutuuze alina bwa mu Amerika Dr. Muganga alina bwa Canada Vice Chairman w'NRM okuva Teso alina bwa Amerika si ffe kabagenda okukomawo okutandika okubeerako ebweru naawe nyini abasazeewo okwonoona ensi ya Uganda nabo bajja kudduka tulyesanga nga mu nnyonyi nga buli omu agenze kunoonya obutuuze walala n'olwekyo njagala kubakubiriza bannayuganda obutassa mukono nga tulwanira ensi yaffe nange mu ngeri yonna gye nsobola yonna gye n'abandi oba n'abankomyewo oba n'abeera ku muliraano kyensobola okukola nja kikola okulaba nga Uganda etereera ebyo ebirala Katonda gye tusaasira mwebale nnyo okumpuliriza. Alright. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ku Bulange Mmewe yabaga mujja kiwulira kati buli omu atandise okukiwulira ekyo si kyekikulu ebikolwa ebyokutulugunya n'okuwamba abantu bikyagenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda era nga tuvumirira ebikolwa ebyo ebyokuwamba abantu okubatuusa mu mbeera embi ono twabazanyidde akatambi ka Comrade Mugumya kano abasinga obunyidoza temwakalabye katubakaddiremu ako oye Mugumya bwatyo ng'ali mu kuzimu ku tocha chamber za CMY ano tocha chamber za SFC eyembera mwali yagongobala yasanyalala buli kimu ekice kyafata kyana kyasobola kwekolera oye Mugumya Sam bwati bwafaanana kati si Sam yekka abantu bangi nnyo abali mu mbeera eyo naye nga weewuunye mu bulamu obw'eddembe yono bwati bwe yali afaanana mu bulamu obw'eddembe bwatyo Sam Mugumya bwe yali afaanana bwati bwafaana currently mujjukira program gye nakola ku Lwokutembaga nti abasajja bano bakuba abaana b'abandi empiso za siriimu ng'oggyeko okutulugunyizibwa n'ebikolwa eby'ekitujju bw'otunula Sam Mugumya wallaayi ku bintu bye nayogedde ku Lwokutaano bwe bate baamukuba butwa baamukuba mpiso ya siriimu emutuusizza okubeera mu mbeera bw'etyo kati abasinga obungi muyinza okuba temwawulirako gaayo ono ku bigambo bye ng'ayogera binemu ku bigambo bye yayogera binemu ku bigambo bye yayogera ng'akyaliwo nga tannafuuka mu mbeera mwali kasooke mbazanyire
then tuleke tugende ku butujjo bugenda okolebwa ku Honorable Namugga Goret. Bibyo. 6 in August, there was a massacre that happened. Wait, katumala okuzaayo keno katandike butandisi. In 1986, in August, there was a massacre that happened in Kitgum district in Namukora. More than 70 people were killed and buried in a mass grave. Okay. Minister Okero Oriem has a mass grave in his backyard because he's from Namukora. And incidentally, he's the man that has told this organization, this UN human rights group, to pack its bags and leave. These were people killed by government, not the rebels. And the government had the audacity to build a mass grave, a monument above their bodies. In July 1989, another massacre was committed in Teso, the Mukura incident. Massacre. I think that's the only incident that many people tend to remember. Young men were suffocated to death in railway wagons by NRA soldiers. Another monument, a mass grave, was built by government where those people were buried. So those are two mass graves built by government to commemorate people killed by government. In April 1991, there was the Burchoro Pit incident, where soldiers of the 22nd Battalion, under the command of Major Ikondere, late Major Ikondere, people were rounded up. I think today it's in either Amuru district, I think. People were rounded up, and men were sodomized. Wanji? By NRA soldiers. All did they? UPDF. All did they? Women were raped and many were killed. All did they? So, there is a history of mass killing by the military. Then, in the 2000s, early 2000s, yes, we had the disappearances of young Muslim men on account of being ADF. None of them were taken to court. They just disappeared in safe houses that were being run by that time by the infamous Nobo Mayombo. We have the Kasese massacres of 2016, where the man that oversaw the massacres, General Erweru, was promoted and he's now, I think, the second most highest officer in the military. You have the killings on the Kampala streets of November 2020. So, right from inception, right from the time when Museveni came to power, there have been mass massacres of citizens. But all this time, the West, including the UN agencies, have always told us that Museveni is the beacon of hope, the new breed of African leaders, the man that came to put an end to the suffering and killings of previous regimes. So rather than call him out on these gross violations, they have been massaging him. Now today he turns against them. But even when he does that, all the Western capitals are quiet.
So that should tell us that our human rights are our responsibility, not the responsibility of international agencies, not the responsibility of foreign governments. It is us that will either choose to rise up and sort out this mess or sit. All right. Kati yoyo muganda affe Mugumya Sam esawa zino ali mikono gya Didigi nga atulugunyizibwa okutuuka kweyembeera. Kati kunaku olwokutaano kansule nti His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse, Honorable Namugga Goreti atuuse, kansule nti David Kabanda atuuse, Anifa Kawoya Bangirana, Daisy Byuma, Haruna Kasoro, Lukwago John Mparanyi bonna batuuse. Nze mbanjulira ekijjulo kya video mwe mulimanya Kyemumpa. Kunaku olwokutaano najja nenkola security alert nga ndabula Honorable Namugga Goreti kuba tamanya ngamba abeesomye omotta. Video yatambudde ku speed ya iriri yoga ngetuuse mu batugumbuzi. Akabinja kano kalimu David Kabanda wa PLU akatugumbuzi. Akabinja kano kalimu Anifa Kawoya Bangirana oyo mukyala alinga enfuduze mmengo takaddi watakoga tavaawo. Akabinja kano kalimu Daisy Byuma, kalimu Haruna Kasoro nga yalinga head wako. Kitalonyo ddala akabinja kano era ke katuula ne kasalawo okufa kwa Honorable Helen Nakimuli eyaziikibwa jjo ly'abalamu wano, ate mu ngeri omukubagiza okuba nti bano abasajja balina emitima emibi era n'akaluluke ne bakeetabamu okukabba era gye baali baagala okuttira Honorable Goreti Namugga. Kati kyekiriwa oluvannyuma lw'okuvaayo to exposinga system nga bwe yadde tegese okutta Honorable Goreti Namugga, ekyokumutta tekinnavaawo wabula nakubye ejjinja mu njuki ekisaanudde akabinja kano. Akabinja kano kakutte musajja mukulu gwe nabategeeza kuba mu italumu ow'omu bitundu by'e Masaka nga ono mutuuze wabula ali mu poliisi, ali mu kitongole kya firing squad nga gyakola emirimu gye egy'okutulugunya n'okuwamba era mulungi mu kutrackinga amasimu g'abantu. Eyaweereddwa ensimbi obukadde 20 era n'agulako emmotoka empya hali ya Kawundo era mwena amanyi ku kitundu ekyo omwami yaguze emmotoka yegenda omuyambako okukola emirimu egyo. Information bwe yatambudde omwami ono nga omanyi nti abakalukalu tebajja busera yagenze ku kyalo mu WhatsApp group z'ekyo nga bagamba lumbye information gyafulumiza nkyamu e propaganda yesi muntu mukozi wa bikobero. Kati mukulu nze sitta kibe nga sina kikenenya ndusu, sitta kibe nga sina kikenenya ndusu. Myaka 7 nkola information bagita propaganda bwe mala okuvaayo nga basirika. Kati naawe oli wadde mbogamba ekyalo kyonna nti nakozeko propaganda, but information weeri n'obujulizi obukuluma mwenna abagirimu n'abagala okutta Honorable Namugga. Era kekabinja kekamu abatta Helen Nakimuli. Kati tubamanyi bulungi nnyo nabagamba ndi gavumenti gekyuse abantu bagenda kuleta information n'obujulizi obalumika. Kati mukulu lumu ow'e Masaka njala kugamba mission bagikuwa information zemutuula mu hotel gye mutuulamu, mission yakuba mwatuula nga Haruna Kasoro ye spearhead yasasula sente, Daisy Byuma, Anifa Kawoya Bangirana ne David Kabanda nga mission yamu yakukerenzinga oba kulongoosa Masaka yonna n'ebitundu bigiriraanye okuba nti tebaayo muntu wa Nuupu yenna. Mu mission eno ku bantu bemwamentioninga be basimba kessira kwaliko omugenzi Honorable Helen Nakimuli mukama mumuzembere bemwamutta. Era ne postmortem tetugifunanga n'eddwaliro lyamutta tebaligalanga wabula n'obujulizi tubulina nti si yali agenda okulongoosa wabula dokita we yali alina omulongooseza waliwo ecupaidi nga yagala okweyambisa eddwaliro eryo. Information n'eriiki nga nejja mu mikono gya Kasoro. Kasoro n'ategeeza bannanyi ddwaliro basindika abatemu ne batemula Helen Nakimuli one mugjawo. Information yemu mwagala kutta Lukwago John Mpalanyi ow'e Masaka ne mumugjewo. Information yeni mwagala kutta Goreti Namugga, mwagala mutta. Information tugirinako buli kimu kyonna gye muteeseza embeera. Kati bwe nabakuwa information ku lunaku lwokutaano
netuuka Masaka netambula eggwanga nebuna ensi yonna ne mutandika okupapala. Kati mission y'abantu abasatu mwakajjawo omugoleti mwakajjawo Helen Nakimuli. The main target kati ya Goreti Namuga temwagala atuuke 2-3. Bwe nabakubye information eyo mwagambye mwategezezza nti mwagala kweyambisa aduumira Kampala North gobayita Narubera Shida ngono akola agenda kolagana Tom Magambo musamoninge Honorable Goreti Namuga agende ku CID headquarters ekibuli mu questioning information gyayogera agijjawa era bani abagimuwa bwana agano okujja mugenda kozesa abasajja bajjati aba CMY n'aba SFC mumukwate mumutwale mu basement nga olele muwanga Kivumbi oba n'abala abaliyo muteke mu basement mpaka lwana ayogera bani aba information kati mukyala Narube Rashida Tom Magambo David Kabanda Haruna Kasoro Anifa Bangira na Kawoya Dezi Byuma ekintu kyemukola kyona buli information gifuma tujuwa ebitongole bikwataganya okulwanira eddembe ly'abantu mu nsi yonna information etambula kati mwe mwatudde ne mukola ki ne mukkiriziganya nti mugenda kukola nga mazobba bya kulokutaano nti mwagala kuyita Honorable Goreti Namuga mu musamoninge ku CID headquarters ekibuli ajja yogere bande bamuwa information oba information yagijjeruddawa oba nti nange nagijjeruddawa nze information ngijja mbanyammwe ne bakitammwe as well obo ina kitawo n'ennyoko bampa information so kati mwagala muwamba mumutwale ku kifuba ababuulire jajja information ne security alert zayisa ku bulamu bwazijja luddawa kati njala bagamba nze sita kibenga sina kikene nyanduso ola bulungi nnyo kati gwe mukulu lumu neno group etambulya Honorable Goreti Namuga kati Honorable Goreti Namuga abasajja bano bali mu kola due diligence etya bali mu kutambulirako okumanya otambula budde ki otambula nani otambula mmotoka ki bakoze okunoonyereza mu basawo ab'enjawulo nga baagala kumanya musawo kyakujjanjaba ddwaliro ki gye bakujjanjaba kirwadde ki ekikuluma wajja ogula eddagala nga baagala kukozesa enkola gye baakozesa ku Honorable Helen Nakimuli. So mwanyinaze Munnayuganda munnange Honorable Goreti Namuga ensonga zonna ezikwatagana ku byobulamu obwo gy'ogula eddagala abasawo ne gy'ogenda please saagala oge mu katega akagwamu Honorable omugenzi Helen Nakimuli manya nti bakutambulira ku nsonga zo ez'ebyobulamu nti bakukwasizeeyo okitegedde bulungi nnyo so bakunoonyereza okufuna ripooti otambudde otya otambula ne baani oyingira saameka okolagana baani buli kimu kyonna so medical reports zo bagenda banoonya abasawo bulwadde kigenda mu ddwaliro ki ddagala kiri okozesa mu nkola eyo kubanga tebakwagala kutuuka 2-3 saako nejjondero kwagompalanyi kana akatandika kutuukeko tulowooza nayo tebakuliiko mwali basatu omu yakafa owokubiri ali mu target owokusatu yeggwe nga kyonna kye baagala mbukkiryalinga Masaka tebaagala muntu yenna anaabagenda basumbuwa mukimanye meeting ze mutuulamu amasimu ge mukuba wajje mutambula yonna oku-executinga mission zino ez'okutta Goreti Namuga ensi ezitegedde na buli kimu ayogera omu amaga bannayuganda batuuse ku level etakyatya ebigo byogenda okuwulira si byange bya munnayuganda yasaze n'agamba ekijja kijje naye nga mukulu lumu omutemu gano sige makaago agosige makaago Joshua agosige makaago njagala kugamba nti buli kimu agosige makaago mukulu agosige makaago gobeera mu gosulamu wakafira n'omukazi emyaka 3 mabega agosige makaago gosulamu agosige makaago gosulamu te Masaka mu Nyendo
eyo Nasalebedi y'emmwanyi ettaka eryo wabbalibbe ettaka eryo wabbalibbe kimanyi nti newo wonna natuuseewo dda ne byokola byonna mbimanyi n'ettaka lyolina eryo watukolamu Nasalebedi y'emmwanyi ettaka wabbalibbe so gwe kyobomanya buli wamu newo natuuseewo mukazi wo twamulabye na buli kimu kyokola tukimanyi bulungi nnyo eryo ettaka erimu Nasalebedi naye wabbalibbe gali ge makaago gwe kimanyi nti kolera ensobi gwe tujja kufuna bano bakaso tujja bafuna bano bakaso tujja bafuna ekyo nkigamba gwe kyobomanya tukutambulirako mwali mu lukolo tahereni nakimuli temugenda kutta muntu mulala manya nti buli wamu wonna wotambulira amakaago buli kimu tukirinda tukitambulirako ojja kitegeera nti kati okutta omuntu mu Uganda kugenda kubeera kufuuka musango gwe kimanyi nti tubateekako naffe abatambulirako so Haruna Kasolo Dezi Byuma Hanifa Bangira na Kawooya David Kabanda mukimanyi tubatambulirako buli kimukola kati gwe mwami gwe saagala nnyo kuwa budde naye njagadde okutegeeza nti buli kimu tukitambulirako tukimanyi bulungi nnyo agamba kaago kategedde kati otegedde nti tukutambulirako okitegedde bulungi nnyo mukazi wo tumumanyi omupya ng'ovudde ku olyo yafa myaka 3 makaago mu nnyindo tugamanyi wawe gali kola kamanyi ng'akoza no watu mu WhatsApp group zecho lwagenti yawo yo propaganda kati ojja kitegeera lwaki embate tambule eweekera ate nga tedduka omukazi yatukeke eki mwataire ndachi muli tukimanyi bulungi information tugirina yonna kati nze byange mbyogera kate ng'omusizi Agulesian ba concerned citizens bakoya akamanyiro okutta abantu bire biga byogera okulira si byange Kakati ticho olaba nkubyeko mu kyalo eyo nga bwe mbadde nkugambye nti mama wa Kasolo yali abeera Kyasimbi kati bwe njogeddeko n'abantu bange eyo mu kyalo jjukira nze kati navaayo sikyabeerayo onjogeddeko n'abantu bange eyo mu kyalo ne baŋŋamba nti Kasolo mama we yamuddusaayo Kyasimbi yamudusaayo lwaki kubanga oluvannyuma lw'okutta omuvubuka kaayawula gwe nkugambyeko omuvubuka oyo yali awagira Mpalanyi ebiseera ebyo mwaka akalulu oba kaali ka 2021 yali awagira Mpalanyi oba yali Mpalanyi waliwo yaliko naye nga sibwa NRM kati ng'oyo muvubuka gwawagira nnyo ng'era ne bwakwata akazindaalo avumirira nnyo Kasolo nga tamwagala kati Kasolo ndowooza n'awulira akasajja ku mutwe okitegeere kati oyo Mpalanyi yayina gundi Nakatoogo yayinayo kampeyini n'abantu ba Kasolo balina kampeyini oba yali luddawa bwe baamaliriza laale Kasolo n'abantu be bonna ne bavuga ate ne bagenda ku kampeyini yaani ya Mpalanyi yali Nakatoogo we baatuuka eyo basangayo abawagizi ba Mpalanyi nga ne Kaayabula gyali ndowooza era mission yali yakuttaani Kaayabula olwatuuka eyo ne basaawo akajagalalo nga obamanyi bo bakozi ba ffujjo ne basaawo akajagalalo andi bakuba tiyaggaasi kati mu tiyaggaasi oyo omungi buli omu ng'ali mu kwesiimuula buli omu badduse babunye emiwabo kumbe tageti yali ani ya Kaayabula tiyaggaasi yalinga agenda okugwererera ati nga Kaayabula agudde wali jjukira mu tiyaggaasi omwo baakubiramu amasasi era gaavuga tiyaggaasi olwo lwabanga aggwaggwawo nga Kaayabula agudde wali nga bamukubye amasasi mu bwongo ng'obwongo buli mu kuyiika nga n'enkoko ziri mu mubojja ng'afiiriddewo mbulaga nga bamukubye essasi mu mutwe ng'enkoko ziri mu bojjogola naye ng'era bwe baamaliriza ekyo ne batambula ne bagenda naye nga mwaka kalulu Kasolo yatta abaana n'abatamanyikibwa abaana abamu bakyalina mu makomera bwegamba nze sikyasimanyi nakumanyi naye baŋŋambye wenkubye mu kyalo baŋŋambye maama we yamuggyayo Ekyasimbi kuba abantu baali beegugunga nga baagala kwokya maama we baagala omwokyera mu nnyumba kati n'amuggyayo mbu yamuzimbira eno ekyotera bayitawo Kaabaseke
ndowooza amukuume bulungi era kyemmanyi yamusaako n'abasirikale awo abakuuma maama we eri yamugjayo kuba abantu baayagala omwokyera mu nju oluvannyuma lw'okutta oyo muvubuka era kati baŋŋambye maama we abeera wano ekyotera ng'ovudde awo ku lw'ebbeetereemu waabeera waliwo akatundu bakayita kabaseke we yamuzimbira ennyumba so kati byebyo tikya naye ng'oyo omusajja mutemu nze ne bwagala nti ayagala kutta kengisaha seewuunya kuba azengatta abaana bangi azengatta bangi gwe just no teacher ne oba oyagala information ndala nze ate kati engeri gye mbadde nga ndudde obeera ewaka njagezaako kukola ki okulaba nga nfuna information endala naye kati bw'omwogeddeko ate nenzijukira oyo omusajja mutemu oyo omusajja Kasolo mutemu bwe kiba si kyekyo naffe tujja kwekolamu omulimu tujja mulumba kubanga ekitakulekera naawe tokirekera ennyanja ekutoomera tebajja kututanga nga tusirise busirisi tiicha tukooye naffe tukoowa naffe tuli bantu okitegeera tuli bantu bw'omulaba nga yeewoomereza awo nga yeefuula ng'atalina buzibu naye mutemu kati wo yayagala kutaaho namugga okitegeera bo ensoba baagala gibeeramu nabaani banaye abo abasajja babi Kasolo oyo we yamala okutta kaayabula n'ayagala ddeyo akwane mukazi we lindako owulidde emize gy'abana abantu nabagambye tekusaloga mulengejja ku nsonga za Honorable Mwanga Kivumbi nabagambye ntya kati wulira akatambi kano ak'okubiri ojja kakasa basajja ne nkoze research n'okunoonyeza si wali bandaga kitaawe wa Haruna Kasolo taliiwo tewali records tezindaga kitaawe wa Haruna Kasolo teziriiwo wabula zindaga bwengoberedde nnyo Trace alimu Olutanzania avamu Trace zindaga nti alimu Olutanzania nenja kigosa abalina information mujja tuwesinga nennoonyereza kitaawe from day one wakyambuzi family background eva mu kitaawe sina wenjirabirako talina wagira njagala voice note y'okubiri eno olukakase fujju ly'abana abasajja n'obujoozi ulya voice note y'okubiri Kasolo oyo we yamala okutta kaayabula n'ayagala ddeyo akwane mukazi we akwane mukakaayabula kuba oyo omuwala baamuleka muto baawe yamuleka muwala muto oba n'amulekera abaana babaali basatu n'amuleka Kasolo n'ayagala okuddayo okwana mukaani mukakaayabula ndowooziire yali ayagala mutta mbu ng'amwekwanisa okitegeera omukazi n'agaana kayagala oba mwesembeza agaane kwogera bingi nga bw'obamanya enkola yaabwe ey'akabano okitegeera naye baŋŋambye maama we yamugjayo yamuddusaayo eri ekyasimbi naye ekyataata we sikiwulirangako oba alina taata we simuwulirangako nga bamwogere nako nze nkuze mpulira maama we yekayeka maama wa Kasolo gwe nkuze mpulira ettika ate era ne babaganda be sibamanyi mpozi ate mmanyi mukazi w'omukulu naye abeera awo ekabaseke ng'owakava awo ku stage Bethlehem amaka ge we gali agamukyala w'omukulu we gali awo kyekyo nno ebyo ttica nekirala ngenda kuddamu kati nkole save ndowooza muwulidde kati mukulu Haruna Kasolo ngenda kupatana nga bwempatanya abantu bonna kuba mmanyi waliwo agenda very soon waliwo agenda kuba lwempataniridde ebbanga waliwo agenda naye naawe ngenda kupatana kati weetaba mu kutta Honorable Helen Nakimuli oyagala kutta Namugga Goleti Lukwago John Mpalanyi n'abalala ne bembadde mu ssenga tetubamanyi kati ngenda kupatana information njogera mu Luganda abazungu ne bagikyusa information ku ground weeri bw'oteddeko
ekinatuka gwo kimanyi omwami gwenjogeddeko oli omutemo gwe bayita lumu amaka gali mu Kirumba e Masaka lumu amaka gali mu Kirumba e Masaka genda zensi wagambye nti byetwogera segituufu katojja kakasa ensi nti ensi ina information ngenda bakwata siri ku siri mpaka nga tulongoseza Masaka nze natandika wano okuba kalangwa mpaka Katonda ya mujjulula natandika kalangwa de wanu mpaka Katonda ya mujjulula nze kasitandika ku muntu bwenti ngendo kujja kengalo goma nyajo osibira katika solonjera nkupatane mpaka kuulira bubi kuba buli gwe mpata tamaliriza bulungi nnyo waliwo sunu gwe mugenda mulira nga kigozi very soon mugenda mulira mupatane de banga nga mu exposing nze natandika kalwangwa from day one yamaliriza Allah mujudde muzujule embi Kibule namutandika koddanga abantu bamanyi Kibule yanti mutabani wa Museveni yamaliriza abana bagudde mu swimming pool nga bafudde naddukako n'agendako ne mu America naye ne mulumbayo ne mukubirayo naddukayo yakomawo Uganda era ali mu kutta abaana b'abaana kati mwali kati kasolo nkupatanye mission z'okutta abantu zinokendeera waliwo agenda nete munkubira masimu z'omulimu bangu maze waliwo agenda very soon mujja mutegera waliwo agenda gumulimu bangu maze so kati mukululumu ow'Ekirumba Masaka amakago ngalaza abantu anti mu WhatsApp group wagenti yo propaganda nenga atene motoka wajiguze abantu b'Ekirumba emotoka giyaguzize milioni 20 zebamuwaddeko okutta Honorable Boggoleti Namugga kati Honorable Boggoleti Namugga wona woli amwanyinaze muna Uganda munange muna nkyuka tambula bulungi koza kamanye gakoza n'owebwa weberemu ekikulungi ensi etegedde baani ababega okwagala okutta bateesa ddi batuula wa na buli kimu kati njagala bakole ensobe bakutte bajja kakasa zino video nzikola mu Luganda ne bazikyusa mu Luzungu na artificial intelligence gyeri ekyusa information ne record za mwe ziri already mbi abantu be mawogola akabinja ke mawogola ne Masaka ne kyatuka buli kimu information bagirina kati mukole ensobi mujja kiwulira kati awo tuvuddewo era information bimaze Honorable Boggoleti Namugga mukama akingirize n'abantu abalala kati tugenze kusonga endala mukowe erierimu nina information jenjagala bowa nendowooza maroko banagisevinze basagisevinze zabadde referensi za nendowooza kanja ginoonya edda katusoka tugendeko kowano ndowooza abazadde abali mu Uganda information ginafulumiza ku Lwokutaano nfunye reply nyingi nnyo ku bikolobero ebikolebwa ku baana Uganda abaana abakyala nga bibi nnyo naye buli muntu yebereremu kati waliwo ekiri abana Uganda abaana abawala n'abaana abalenzi kyekiruwa Minister of Internal Affairs abazadde bana Uganda embeera mbi ekutte wansi ne waggulu mu byenfuna ne mbulamu bwa bulijjo buli mwana yena muna Uganda yagala kufuna kigule magala eddiba mu mbeera ennungi wabula bagudde mu mutego wetwogerera essaawa zino atwajjirwa nti eggwanga liggule Abanigeria bagufudde omugano okutikka abaana abobuwala embuto mu diaspora n'eka mu Uganda Abanigeria bagufudde omugano okutikka abaana bobulenzi n'abaana bobuwala enjaga knowingly or unknowingly either nga bamanyi oba nga tebamanyi Bana Uganda bali mu makomera okwetola ensi yonna ng'emisango gibavunaanibwa kwetikka njaga oba nga bamanyi oba nga tebamanyi naye nga bakyaba kirimu waliwo ganga y'Abanigeria abali mu Makindye division kuba Makindye division yetwala yonna gabawa yonna kati eriyo Abanigeria n'abali ekyanje eriyo group z'Abanigeria bino gyabwe
kutunda njaga gitambuza naye nga bagitikka abaana abawala baba bakwanye n'abalenzi bibatuma ebintu nga tebategedde nti babibatumye nga batumye enjaga. Abaana bali makomera bavunda across the globe, bavundira mu Asia, abamu babasalako emitwe, bavundira mu Middle East, bavundira mu Africa, bavunda mu Middle East babatta, mu Asia babatta, ompulira bulungi nnyo, mu Africa babasiba mpaka kuwulira bubi, naye nga abaana batikka enjaga abaana ab'obuwala nga either bamanyi oba nga tebamanyi, wabula abasinga obungi baga tebamanyi. Bw'olina omwana gwe yaga nti afulumye kugenda kuba kyeyo oba yali alina waalaga akomewo nga todda mumuwuliza, bali mu makomera. Wulira bulungi nnyo, ono omu ku bo ng'akutegeeza. Nze sero yange Yusufu Kayuwa emanya gange Angalia mu kibuga Mukono Uganda. Ndi mukomera wano mu nsi ya Mauritius. Maze emyaka 4 mu prison wano. Siriwo nno nzekka era nze omu ku basembyeyo okukwatibwa wano, naye nga tuli Bannayuganda 13, abakyala 8 n'abaana 2 abato n'abasajja 3. Ffenna tuvunaanibwa omusango gumu gwa njaga. Mu Uganda waliwo Abanigeria abafumbekedde mu bitundu Buziga, Kabalagala, Kansanga. Omulimu tebalina mulala, omulimu gwabwe kubuzaabuza naddala abaana abawala, babasooka bateeka mu bintu bya laavu kakana babatikka enjaga mu bulimba obw'ekitalo, abalala babalimba golodi, abalala babalimba ebintu ebyenjawulo. Nze baŋŋamba batunda golodi era ne bampa emigugu gw'engatto, naye nga mu ngatto ezo mulimu PM erimu enjaga era nvunaanibwa musango gwa njaga. So ensonga yange eruwa, labula abantu baffe, tuyambe olabule ku bantu baffe, balekerawo okukolagana n'Abanigeria mu bizinesi ez'enjawulo mu Uganda. Abantu bafiira mu makomera. Muganda wange omwana ayitibwa Sebufuddeyo bamusiba emyaka 19 yakamalawo n'emyaka 8. Kugambye nti waliwo omukyalo omu ayitibwa Katalilo yakamalawo n'emyaka 8 naye tannaba na kufuna sentence. Magi obulamu bwaffe busiraana, famire zaffe ziggwawo, tuli mu kkomera. Gavumenti yaffe etuyamba at least tufune transfer tudde mu makomera g'ewaffe, at least abaana baffe batulabeko. Naye mbeera sinyangu muganda naye nzanyo sebuwulidde kaudiyo kange nkatuuse ku bekikwatako. Nayogerako n'omubaka Betty Namboozi era n'atwala ensonga zaffe mu Parliament. Naye ennaku zino simanyi nakoma okwogera naye nga ŋŋamba nti bamuyise mu Foreign Affairs okuva koolo teyaddamu. Omukyala wange bamukubira essimu takwata, simanyi oba bamugamba ki, simanyi, saagala kuwaayiriza. Good morning my brother. Eggulo waliwo ekintu kye neerabidde okugamba. Waliwo omuwala wano bamuyita Sharon Oniya, Munnayuganda, omwana nzaalwayo ekitigumu. Omuwala oyo bwe nali mpulira sitole ye wano, bwe yava ewaabwe ekitigumu ng'amaliza senior 6 ng'aze okunoonyanoonya ku mirimu, yafuna boyfriend awo mu Kampala nga Munigeria. Munigeria oyo baali mukwano mungi, n'amusaba nti ayagala funa national ID, ayagala funa biwandiiko bya Uganda. Omuwala ono akozesa famire ye okusobola okuyamba omuvubuka oyo okufuna national ID, okufuna passport. Omuvubuka oyo yalina ne bannembo 2 baganda be, nabo ne bafuna passport ne national ID mu famire eyo omuwala, nga bakozesa famire eyo omuwala. Baali bapangisa ennyumba nga nnene nnyo mu Kampala Buziga awo.
oluvannyuma ne bamutikka enjagala ajja wano. Omuwala ali wano myaka 5 talina nakyawuliza kuba Nigeria. So kyengezaako okulaga ki Abanigeria bakozesa nnyo abaana abawala bannayuganda okufuna ebiwandiiko oluvannyuma ne babatikka enjaga ne babasuula ne babavaako. So embeera eno yeeyo si nyangu muganda wange naye nkusaba otuyambeko ku nsonga eyo. So, my fellow Ugandans, most especially our sisters, whenever you are, please listen to me very carefully. We have a name to protect. Let us not be fooled by the foreigners to tarnish our names and to tarnish our passport. There are so many Ugandans who are rotting different prisons across the world. They were fooled by those boys from Nigeria. And they end up being in prison. But knowingly or unknowingly, they have been forged to transport cocaine in different countries, whereby most of them have been arrested. Some of them have been killed, others are still in jail. But that is a tendency which is taking place in Uganda. But the Ministry of Internal Affairs, please, stop giving out non-citizens our national identifications and passports. Stop issuing out our national identifications and passports to non-Ugandans. I myself have tried all ways to get my passport, but I was blacklisted by Museveni's government.